Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Abatulaba mwenna tubebaza tubasaba sigalenga muli ku lutimbe lwaffe luno inshallah taala. Saba Allah wekitiibwa abeerenga atuwamu obulungi mulimu guno. Amin ya rabbal alamin. Era tukomyewo ne Sheikh waffe Sheikh Quraish Wasajja era nga tuli ku nsonga eya ziwaji. Naam. Sheikh nene ensonga ebiseera ebisinga era incidences ezimu zituukawo omuntu n'agamba nti nno singa nategeera kuba ku ntandikwa nti oba eno mpaji ng'ejjo wabadde ku mpaji. Era tukwebaza nnyo okubeera nti weefiiriza obudde, okubeera nti weewayo okuba nti ojja okubeera nti otukumakuma buti omuntu asobola okuyingira obufumbo nga buyingidde bulungi ate n'abuwangaaliramu ng'ategeera obufumbo kibwakola ki bwalimu inshallah taala. Sheikh tujja kusaba obeere ng'ogenda mu maaso ne topiki yaffe gye tuliko kuba twakomye kwa rukaan naye ndowooza waliyo kibayita shurut obulongolongo inshallah taala. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ba'd, twebaza ekitiibwa Allah akyatwazise ku bulamu nga credit esingayo okubeeyo waggulu omuntu gy'alina okubanga asobola okubanga abaako byagula mu mirimu emirungi atuuke najyo mu maaso g'omutonzi wallahu subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza Allah olw'ekyengera kyakyatwazise era nitumusaba subhana jalla sha'nuhu abeere nga atuteeka mu baddu be abagenda okukola ebyo byennyini bye yeetaaga era tumusinkane nga musiimukufe. Naam, nga bw'ojjukizza muganda wange olunaku lwajjo twayogeddeko ku mpaji z'obufumbo. Ensonga gye tuliko nkulu olw'ensonga y'entandikwa y'okuzimba society yonna. Obufumbo buli bwe bwonooneka society eba eyonoonese. Era ojja kukyesanga nga abaagala okwonoona society yonna tibalina kirala kye bakubamu bituli okuggyako obufumbo. Obufumbo bwe bufa tetyetaagisa kusitula nnyonyi kugenda kulwana n'amagye oba omaze eggwanga olikuba ekigono olimegga. Kale nawe ekityo ensonga lwaki tufuba nnyo okulaba nti obufumbo twanjuluza ebibukwatako era n'obusiraamu bwagezaako nnyo okulaba nti buteekawo emisingi n'amakuba amalungi obufumbo kwe busobola okutambulira era ne buteekawo n'embeera eteekeddwa okutambulirwako obufumbo buno buwangaale, ng'embeera eyo eteekeddwa kubeerera ddala mu ntandikwa ng'omu ku bafumbo ababiri afuna munne ne bugaana amakubo gonna amalala omusajja n'omukyala mwe balisobola okusisinkanira eritali kkubo lya bufumbo butukuvu. Kale no nabwe ekityo bwateekawo empaji ze twalabye olunaku lwajjo ne buteekawo na ku buli mpaji obukwakkulizo obuyitibwa shurut. Enno buli mpaji erina obukwakkulizo bwayo oba bwe twaliise shurutul inqad, obukwakkulizo obufuga empaji ze twalabye olunaku lwajjo. Kubanga empaji ze twalabye ezabadde nnya inda al jamhuru ate ezabadde bbiri inda al ahnafiya. Empaji ezo nkulu nnyo, twagambye nti emu kuzo singa eba teriiwo obufumbo tebukola ki tebubulawo. Era nga twagambye nti empaji webula ku kintu tekisobola kukola teriivu mulimu kiringa ng'ekizimbe. Ekizimbe bw'oba okizimba osooka kusimba mpaji zaakyo gye zikoma okuba eŋŋumu bwe bugumu bw'ekizimbe, gye zikoma okuba nga ziragaya kwe kulagaya kw'omuzimbo. Era ebiseera ebisinga empaji buli bwevaawo n'ekizimbe kigenda nayo. Oba ntegeerekeka abasuula ebizimbe jasi bateeka mutafajjiraati oba ebyabika babiteeka ku mpaji, tebabiteeka eno wasigalidde. Empaji bwe zigwa ku ttaka ekizimbe kyonna kiba kikoze ki. Nabwe kiti empaji
z'obufumbo bwe mubaamu empagi emu egwa oba esaanawo obufumbo bwakoze ki bwa bugenze. Kale nno olwaleero tugenda kulaba obukwakkulizo obufuga empagi ezo naye mu bufunze sijja kudda mu bigambo by'abaulama wa bingi naddala mu kitabo kyaffe kino wabula nja kuleeta mawkifu eyafunza oba abaulama abaafunza obukwakkulizo obwo baabuteeka mu bukwakkulizo bulinga buno. Akakwakkulizo akasooka an yattafiqa al ijabu walqabulu min kulli wajhi, okubeera nga al ijabu ne qabulu bagana ijabu kwe kusaba okuva mu sayidi emu nga kugenda eri sayidi endala nga kulaga obwetaavu bwa sayidi emu eri sayidi endala okusobola okukola obufumbo. Okusaba okwo bakuyita ijabu. Amma al qabulu kwe kukkiriza okuva ku sayidi endala okukkiriza okusaba kuno okusoose okuba kusabiddwa ti nsaba kuwasa sayidi endala nekkiriza tezikiriza. So singanga omusajja agamba nti mukadde wange njagala kuwasa muwalawo n'omugamba okkenja kukuguza emmotoka yange, biba bikwataganye. Onazze kusaba ki mukyala ate nongagwa akamotoka kange kano kalaba otya nkakuwe. Ijabu teyina weekwataganidde naki ne kabulu. Oba singa kugamba nti njagala kuwasa muwalawo n'omugamba nja kulaba, ekitegeeza nti omuzzeemu naye temukwataganye, tebunaba kukwatagana. Eyina okuba nga eraga nti kkiriza. Bwebanga tekwataganye na ijabu obufumbo tebuyimirirawo. Akakwakkulizaako okubiri an yattahida majlisi al ijabu wal qabul oba ittihadi majlisi al ijabu wal qabul, kwe kuba nti nno al ijabu ne qabulu bibeerawo mu lutuula lumu. Kyetuyita ittihadi al majlisi olutuula lwe lumu, kyetuyita olutuula yani oba musinkanye nga mubadde muyimiridde oba mu katale oba luddawa oba muzze mu nnyumba, eteekeddwa okuba nga awo wennyini ono wekifulumidde naawe womuddiddemu. Tebategeeza okuba nti oli wasabidde wokoze eki womuddiddemu. Singa byawukana tebikkirizibwa, obufumbo bwa tebuyimiriddeewo. Mathalan, singa omusajja ajja nansaba muwala wange nensirika newayitawo ebbanga nemugamba ku nsonga eri nedda aba alina okuddamu naŋŋamba bupya kubanga majlisi tekyali ekyali awo njagala mukadde wange nza kuwasa muwalawo nemugamba okikale inshallah oba kale kaŋŋende nsooke mwebuuzeeko awo mba nzikiriza naye nga njagala kulaba ki ansoli okuva ew'omwana omuwala naye okugamba nti kaneerowooze ndabe mba sikkiriza. Ntegeeregese okubeera nti nno ekigambo wekifulumidde mu kaseera ekifo kyekimu n'okukkiriza okukoze eki wekujjidde. Akokusatu an yasmaa kullu min almutaakidaini kalaamu al-akhari yafhamahu, kwe kubanga buli omu sayidi etegeera ginnewayo mu lulimi lwebategeeriganiramu. Kyebategeeza nti kisobola okuba nti nno njagala kuwasa mwana muwala neŋŋamba omusajja omuwarabu nti njagala kuwasa muwala mu lulimi Oluganda, nabuuza wabyo oyaba agamba kyoyo oba ayogera mu Lungereza nga mulugwala kubanga mukyoli najja nga asaba ayagala kuwasa mu Baganda. Olulimi obutakwatagana kwa lulimi kireetera eddagala obutakola ki, kuba osobola okutwala muwala wange nga nze mbadde mmanyi tuli mu ddiro ngamba naye akalimo nenzikiriza kwala sasi kugenda omuwa omulimu kumba otutte mwana muki kumuwasa. Tuteekeddwa okuba nga byenjogera gwe gwembigamba obikola ki obitegeera. Tegeerekeka ssebo. Akakwakkuliza akalala ateekeddwa okube
alla yujadu min ahdi at-tarafayn qabla al-qabul ma yabtulu al-ijab. Okuba nti nno ku saidi zombiriri tewabaawo kitta ijabu. Farathalan singanga okwanukula okwo singanga okusaba singanga omuntu aba akugambye nti nsaba kuwasa muwalawo kakati nosirikamu ne mubivaako kitegeera kalas koze wayingiddewo ekikola ki nemugenda nomubirala biki emboozi nemugikola ki ekitegeeza emboozi ekoze eki evudde ku mulamwa temukyali kumuki ku mulamwa. Tewalina kubaawo ku saidizi zombiriri kitta kusaba kuno oba ntegerekeka oba nansaba naye oluvannyuma ga nedda ekivuddemu okitegedde asobola okunsaba omuwala mba nkyalina ebintu awanya senamuddamu naga khalas nekubye kankireke sinja kuwasa omwaka ogujja. Ekitegeeza nebenzikiriza nti mukuwadde kuno okusaba kuba tekukyakola ki tekukyali okuba yakugjeeyo wafudde oba kitegerekese. Waliwo obukwakuliza obulala bawulema babwogera ku ahaliya nga mubwo ayakuna kullu min almutaaqidaini mimman tahaqqaqat fihi alaliyatu alkamila. Kwekuba nti nno bombiriri abagenda okufumbiriganwa batuuse bategeera kyetuyita ahaliya. Al ahaliya kwekuba nti omuntu ategeera atuuse mu myaka egitandika okutegeera. Ebbanga omuntu lyamala nga tannatuuka mu myaka gyakutegeera tetukkiriza afumbirwe oba awase kuba tamanyi ki kyakola ki. Mwana wa myaka 5 myaka 6 tannakola ki tategeera kyagenda kukola obufumbo tebuyimirirawo tamanyi kituufu ki kiri muki mu bufumbo. Ono tamanyi omusajja awasa wabanga ali ku myaka 6 oba 7 buvunaanyizibwa ki obuteekebwa ku mufumbo. N'omuwala tamanyi oluvannyuma lw'okuwasibwa buvunaanyizibwa buki bwateekeddwa kutuukiriza. Kati omuntu yenna ebbanga lyamala nga tannaba kutegeera bituufu ki byateekeddwa kukola takkirizibwa kufumbirwa. Endagaano eba nfu teyimirirawo. Ithan balina okuba kati naye kyawukanako n'okuba nti omwana emyaka miki sikiyimiridde ku myaka tekiyimiridde ku myaka. Asobola n'okuba nga mukulu n'emyaka gye tegitegeera ate asobola okuba nga muto naye emyaka gye obwongo bwe nga bukola ki nga butegeera. Omwana myaka 8 9 10 nga naye obwongo bukola ki ate nosanga 14 15 nga musitu tategeera biki bituufu byategeddwa kukola ki byategeddwa kukola. So ekyo tekiyimiridde ku myaka era mu Busiraamu emyaka tekiyina we kiyingiriramu wala kiyingira ku bwongo bw'omuntu oyo agenda omyaka ddi lwakugamba Abu Hanifa atta agamba 18 oba 20. So ebyo tekiyimiridde ku myaka wabula kiyimiridde ku ahaliya. Kyovola nti ono yagamba al ahaliya an yatawafara fi tarafai al-aqdi al-ahaliyatu lazima li'inqadi al-aqd. Okuba nti saidizi zombiriri zirina entegeero oba zirina okutegeera okuzisobozesa okuba nti buli saidi emanyi obuvunaanyizibwa obuteekeddwa okutuukirizibwa mu bufumbo. Akakakwakulizo kateekeddwa okubeera ku bafumbiriganwa. Akakalala an yakuna zawju musliman binisbati lizawja almuslima. Ateekeddwa okubanga wala tankihu almushrikina. Ontegereka omusajja ateekeddwa okubanga musiraamu singa aba agenda kuwasa muki wala tunkihu almushrikati hatta yu'minna. Utereevu eyo aya weeri naye waliwo aya endala Allah jalla wa ala yakkiriza abasajja okuwasa abakyala abatali basiraamu naye teyakkiriza ko bakyala kufumbira basajja batali basiraamu. So tekikkirizibwa ku mukyala yenna omusiraamu kufumbirwa musajja atali muki. So akakakwakulizo kakulu Sheikh nga tukyali awo kuba service nga awabuzabuza nnyo abantu. Tugeze nze ndi mu society nga womanyi society etwangaliramu family etwangaliramu
oluusi mubamu abatali basiraamu bataata baffe mu bakimu bamaama baffe mu baani so mu mbeera eyo nze wemba ne famire tugeze muganda wa taata wange tatange omuto omuwala n'aleeta omusajja nga si musiraamu wobufumbo olwedde buba bufusi bugenda tewali bufumbo aslan ngamba nze kennyini nga ndi muganda w'oyo omuwala kati ogenda kuki kubanga waliwo kye tuyita embaga mu busira alwalima tugenda giraba mu maaso embaga tugambye obufumbo okuyimirirawo kubanga obufumbo buyimirizaawo embaga sibe kiri walima anika embaga y'obufumbo wayo y'okufumba embaga eyo teyimirirawo okujjako ng'obufumbo buki butuufu kati singa omwana omuwala omusiraamu atulaitera omusajja atali musiraamu ekitegeeza n'embaga simanyi kye tuba tuliko naye tebambaga ate bambaga era jasa okujja oba weekooyezza eyo ebaagitakolebwa eta mu mbeera eyo mbeera y'obusiraamu mbeera yaki tebambaga wainama baba bavudde mu bwenzi obw'enkukutu ne bagenda mu bwenzi obwolwatu ne bayambibwako ne society ne bakolera embaga bagende mu bwenzi era bwo obusiraamu busigala bumulamula nti buli lunaku lwabeerayo ali mu bwenzi tetugamba nti aba avudde mu busiraamu okujjako abaana abawala abeesiriwaza alizoga nti fumbiddwa omusajja n'obusiraamu amukole ki oyo aba mulala oyo si bwe twogerako abala twogerako naga nti nze nsigaddire mu ddiini nze omusajja akola bye nange nkola ki nkola byange nze mukyala musiraamu oyo tumusiraamu tumulasabira Allah mulungamye nga bwe tumusabira mutaase n'obwenzi afune obufumbo era ekyewuunyisa mu bakyala betugaanibwa okuwasa oyo taliimu kyentegeeza nti nze singa ntegeera nti Pawulo yawasa Fatima nina obusobozi obumugjayo ne muwasa kate yafumbirwa teyafumbirwako ekitegeeza nti nsobola omukwata ne mujja ne mutwala ne mukola ki ne mutaasa ne muwasa so ekyo nakyo kikulu banyinaffe bakitegeere nti bwabaawo abali mu mbeera efaanaganako bwetyo abatalina bakufumbirwa bambi bafune obufumbo sijagala obufumbo butukuvu obubwe walimu si bufumbo abula bafumbirweko nabo bategere obufumbo bubutambula basobola kubanga bakola ebikolwa byabafumbo naye nga si bafumbo nabo bafune obufumbo batambule kubanga mukyala omusiraamu takkirizibwa kuwasa musajja kuwasibwa musajja atali muki atali musiraamu waliwo obukwakulizo obutuusisa obufumbo buli tugambye obukwakulizo obubeera ku mpagi ezizimba obuki obufumbo kati ate waliwo obukwakulizo obulala obutuusisa obufumbo akakwakulizo sigenda kujjayo bonna bonna naye njagala kujjayo obusinga okukulu akakwakulizo akasooka ataabidi ataabidi kitegeeza nti enniya y'abafumbirwa n'abaana babiri eteekeddwa okuba nti obufumbo bwa lubeerera tubuyingiddemu lubeerera kinaatwawula kufa newankubali ffe tetubirangira bwe tutyo naye enniya y'abafumbo ababiri eteekeddwa okuba nti mbuyingiddemu bwaluki bwalubeerera awo nno zawaji lmutaa wefuukira haramu musiraamu ate waliwo omusiraamu nange yali aŋŋamba nti waliwo kye bayita aziwaji biniyati talak kati kyembadde ngenda okugendako nti azawaji biniyati talak omuntu okuba nti awasanga alina nniya y'okutalaka obufumbo buba bufu lwaki nti aba amaze okukontana oba okukonagana n'ekigendererwa ekiri mu bufumbo ekigendererwa ekiri mu bufumbo ataabidi okuba nti bwalubeera tetugamba na taabidi tekitegeeza nti lubeera tugenda kufala kitegeeza ne taabidi nti enniya yo yakuwangana n'omukyalo ono ebibaawula bibeere nga tebiri mu mmwe awula bivudde ensonga zivudde bweru kufa kwabiri obufumbo buganya okutambula talaka nejja buganya okutambula khuluqu nejja ebyo bibeere birala naye gwe okubanga okiyina mu mutima nti muwasa naye omuntu sana ensolako naye ennaku nga zeezo nga muta ekyo obufumbo oba tebukola era kyoba olaba nga tukwebaza nnyo
okujja okubeera nti bannayo otugaidinga mu mbeera eno kuba society weetuuse era ebiseera ebisinga ofuna complain eziba mu bakyala oli omukyala ate abakyala nabo sheekh babuulire nti mu butuufu bw'oba ofunye disappointment nti abasajja abamu abavubuka baguddewo polisi ajja ye nga akubaddirwa agamba ono ngenda muwasaamu emyezi 3 nze male nziruke muleke ne mu nnyumba abavubuka babikola ekyo nno nadduka nja kusaba abatwala obusiraamu mu ggwanga lyaffe bateekewo zi puroguramu z'okusomesa abafumbo obudde tubulina tujja kusomesa abantu naddala abatannaba kufa kubanga abayingira dde obufumbo kati abo tuyambako buyambi ayingidde ibadde enku twagala oba tusaba bateekewo zi puroguramu ez'okubuulira abagenda okuwasa ku sayidi endala ojja kukyesanga mu bantu bannannyini dduniya bateekawo ebisaakaate bateekawo biki naye ffe ku sayidi y'obusiraamu tetulinawo kisaakaate nga kisomesa mwana muwala oba mulenzi nti wadde nga oli mu kusoma mu secondary eno wadde nga oli mu college oli mu university naye enkomerero ya byonna ogenda kufumbirwa obuwase buno nno bwe buvunaanyizibwa bw'omufumbo yensonga lwaki ojja kukyesanga nga leero zitalaka nnyingi oba ojja kusanga ba single mothers ne ba single fathers oba gye bali ba single fathers naye katukitwale beetu bakiyita ku balance the boat ba single father ne ba single mothers ojja kubasanga nga leero baki bangi olw'ensonga y'okuba nti akakwakulizo kano tebamanyi nti kakulu nnyo mu bufumbo tebuyimirirawo okuggyako nga buli omu ku sayidi zebbiri ayingidde n'enniya ey'okuba nti obufumbo agenda bubeeramu lubeerera nekiri nga kyoyogedde nembeera nga mpasa omwana omuwala abavubuka ngeri bwokyogambye nti afunayo sente zipangisa erumu emyezi emeka 3 n'amanya nti mugina emyezi 3 nja kuba mmaze okufunira mu byenjagala oluusi aba mulese na lubuto miskiina kati ng'amanya nti egyo myezi 3 ng'ennyumba ndimulekera nga neetambulira nga ngenda biisa haula biisa alqawmuhum bantu babi nnyo billahi alaika teri kyesuubira muntu yalisimye muwala we bamukole be batyo bw'obanga toyagala muwala we bamukole be batyo gwoyo gw'omutadde mu luto bw'aba mwana muwala oyagala bw'anaaba akuze bamuyise nga bwokoze nyina nsuubira sibikirahe abasajja abakyala abasinga boogera complain eno nti ebiseera ebisinga bo bafuna chance abakyala ne babuulirirwa n'ate abavubuka bagenda okuyingira obufumbo nga tewali nambeera nam kituufu naye ekyo nja kizzayo eri bakulembeze baffe mu ddiini ne mu ggwanga kubanga bwe twagambye nti obufumbo buno obw'okukola amaka amalungi omugaso tegudde eri kino mabula gudda n'eri eggwanga ng'eggwanga China ojja kwesanga gavumenti egezaako nnyo okulaba nti culturally installinga obufumbo bubeere nga weebuli era maama omusajja bagezaako nnyo okulaba ng'abeera n'omukyala we nokulaba nti kati luli baagananga omuntu okuza kati bamusapootinga asobole okuzaala bakizuula nti obungi bw'abantu abantu abo nga balina society nga nnungi obufumbo bulungi basobola okukulembera eggwanga ensi yonna basobola ogikulembera akwawukanako ate ne mumawanga g'abazungu gali mu kuka speed eterabikanga nako olwaki society bagitta batta gundi yaabwe omugita maambu abe bagutta batya family zonna ojja kwesanga nga ti abaana mu France sallallahu alaihi wasallam era akubirizanga nnyo okwasa ya mashara shabab manisa ngakubiriza kola kati society za west mu west bagezaako nnyo okulanga obufumbo babukola ki babusanyawo nga tebamanyi nti bali mu kukwata eryato mwe batudde bali kubamu ekituli kubanga buli bwokwata society notta family nga be natandise ku ntandikwa teri kikompola kisinga bunene kusinga ekyo nuclear talina kyajja kukola kusinga muntu asa ateekawo mbeera esaanyawo obufumbo aba akubye nuclear talabikanga nako mu society so nkubiriza gavumenti yaffe n'abakulembeze b'eddiini bateekewo programs
ezisomesa abaana abagenda okufumbirwa n'abagenda okuwasa nga bwe babasomesa ebyemikono nga bwe babasomesa okukola okutakabana gavumenti bwe beeyagala okuba nti ebayamba society yaffe ekula eteekewo sisitimu esomesa abaana bano biki bye bagenda okusinkana nga bafumbirwa mu buvunaanyizibwa bw'omusajja buliwa obuvunaanyizibwa bw'omukyala buli ludda okusinziira ku kalitya yaffe bannayuganda nnungi nze kyendaba ku nsonga eyo kyetwandisabye n'abazadde ozekokola kuba wano oleese point n'ogamba mu bukwakulizo mulimu okuba nti omuntu omusajja yina yingira obufumbo ng'akimanyi obufumbo bwalubeerera si ekintu ekyokubeerawo olubeerera omuntu olina engeri gy'otekebwa ekikwata okyetegekera nokikwata n'obutalowooza ku sayidi emu yakubeera bubeezi na mukyalo nga kindaba ffe ng'abazadde abazaala abaana twandibadde tulina engeri gye tutandika abaana abalenzi be tulina obbakumakuma n'obbatendeka n'obbalaga obuvunanyizibwa omulenzi bw'ayina bwagenda okuba nabwo engeri gy'olesa empitirivu nnyo n'okubeera ekizampo eribwo butabwoyisaani maama waawe kubanga bw'amazima gali nti alwaladu omwana omulenzi sirru abihi kyama kya kitaawe nti kyonna kyokola oba omwana we yendabirwamu ife tukulabira mu mwana we omuvubuka awasa omukyala n'enniya y'okumusuulawo nennyina bwato nekitaawe ayinza okuba nga enniya bwato yali bw'abanga sibe yali nga ye yali mulungi aba teyakola kimala kulaba nti omwana ono amufaanana kitegeeza n'amuyambako okufuuka omwana oyo bw'ali toyinza kuŋŋamba nti omwana ayalaba kitaawe ng'alabirira nnyina ebintu aleeta ebyokulabirira ewaka agenda n'atoba n'akola takasente najja n'akasaasanya waka ate ye n'akola ekyennyuma ekyekyo ekitegeeza ekimu ku bibiri nga kitaawe bw'ato bwe yali obanga teyakola kimala mwana ono kumulaga nti omusajja ateekeddwa okuba bwe bali nnyo okuleeta pointi eyo nti omwana fe abazadde naffe tufuke ekyokulabirako mu buvunaanyizibwa bwaffe butuukiriza ewaka kibeere kubanga ekitera okuleeta obufumbo obutabeera bwa lubeerera obuvunaanyizibwa obusangibwamu nina abafumbo nnaku ntonoko be nali ntereeza bafunyemu obutakkirizibwa ezimu ku pointi omukyala ze yawa kwe kuba nti omwami tabaliirira mukyalo ono ku kasente kano kaba mulekedde nti abaffe kanaamala naga nti omusajja ndekera 15,000 muliko pampa z'omwana muliko amanda muliko emmere muliko butto muliko ati nemugamba billahi alayka yana nabuuza omwana nemugamba ebintu byonna oyagala okutegeera obutuufu bwabyo sooka olunaku lumu weetuma omulimu ogendeko mu katale ogwe kennyini obikole ki ogule enva zozobola ota okujja okulya kawungeezi nti emba nvudde ku mirimu njagala okukola ki zigule ogule emmere ebamala we n'omukyalawo ogule amanda agasobola okufumba emmere eyo n'enva ogule kabutto oba akagula ka buli lunaku okagule n'ennyaanya n'obutungulu na biki then oluvannyuma olabe ki kyokozesezza okiwandiike ekyo kyobanga oleka ewaka naye okukwata obukwasi musango nogira nti genda weetetenkanye ekyo omusajja ow'obuvunaanyizibwa bwe basooka okusomesaako kiri takikola era ne mugamba bwobanga mu butuufu ddala kyekyo kyolina nnyonnyola omugaye munnaye nkulekedde 5 zino si lwakuba nti ezimala naye lwakuba nti kati essaawa eno zekola ki zennyinamu era nkakasa embeera bwe beeteredde nawe omanyi naaba nteredde nga ntuserekatererayo nja kutopingako bemba sisobodde kutopingako kati osooka ogulya ekyemisana tugume paka allah lwanatusumula muti omuntu buli bwannyonnyola ekizibu ekibadde ekinene kikkakkana naye abavubuka abamu azirekawo n'adduka oba n'amwegera ng'afuluma nti akameeza kaako n'afubutuka n'akola ki ate eraba sheekh ekizibu ekiriwo omuntu ono tamanya ebiseera ebisinga zino okusaddaaka ebweru
okuwa sente muzikiti nga ewaka walesesi walungi. Wallahi abantu tebakimanyi sadakata birrahmi sadakatu wasila oba osaddase ku omuntu kyali badde nabbi yabuuzibwa dinaari gy'owaddeyo fi sabilillah ne dinaari gy'owaddeyo eri omwavu ne dinaari gy'owaddeyo eri miskini ne dinaari gy'owadde eri abantu bo eriwo esinga naga nti dinaari gy'owadde eri abantu dinaari gy'owadde eri abaki kati abantu kyali badde nti bakitwala ntiza kubanga oluusi ekireetera abavubuka bano okugamba nti obufumba buyingiddemu akaseera ajja n'alengera obuvunaanyizibwa obwo naye nze seeka mukadde wange njagala kukutangaza era nkubuulire ti through experience sirabangako muwulu agaggawala sirabangako muwulu agaggawala simumanyi bwoba omumanyi oyinza omumbuulira nti gundi muwulu naye ate akasente akakola ki akayina bwe babaayo byebimu ku byewuunyisa kisobola n'okubayo naye nga Allah akukuumirawo butereevu anti egambye nti byebimu kubikola ki byebimu ku byewuunyisa okuba nti owasezza yentandikwa y'obugagga kati kisoboka okukalubamu ntandikwa naye Allah amala n'akugulirawo omukogo weewuuzeemu osobola okuba nga oli omu ne weeremererwa era ng'olya kikomando n'owasa omukyala n'azaala n'ofuna ezigula pampa n'ofuna n'ezakameeza n'ofuna n'ez'okujjanjaba omwana naye nga wali bwomu ng'olya kikomando okitegeera kati weebuuzeemu kino ky'oba otopinzeeko oluusi nga towulira na bukalu bwonna teweyongeddeeko okukola naki zetuyita baraka. Omusiraamu omuntu abadde naye ng'alwera debate egenda maaso nga yagamba nkyandabadde kirungi kuba omukyalo ono nawe omukyalo owewaka bannaye obanga mutuufu olimu eddiini oteekebwa okuba nekibayita okusiima omusajja kyabalese omusajja bwakuleetera sente tugeze endeka sente z'ewaka n'omusajja tumukubiriza nti oba wa mukyala wo sente kwata sente ozimukwasa mungalo todduka misinde ozimukwasa mungalo asomerako edduwa nagamba ye alhamdulillah bawange asigazza mutwalo tasigazza yadde nze azimpadde ye agenze kuyiya nsaba Allah omuyingi kuba abasajja sheekh wallahi beewaayo omusajja ava ewaka nga sente zonna azirese mbimanyi mukadde wange nasigala nga talina n'amanya kasigazeemu zintuusa mu kibuga oba nakola nti oba nkoze ntya mbimanyi naye nga beewaka abawadde kino nno kiri sayidi zombi era nga bonjukizizza sayidi zombi liri omusajja abeere ng'amanya obuvunaanyizibwa bwe nti era obufumbo si bwa kaseera ekirala omukyala asiime kubanga olaba yatutonda yatugamba nti wala in shakartum la azidannakum bannange bwe munaaba munneebazizza nja kukola ki nja kubongera kati bwabanga yatutonda yatugamba okumwebaza kimuleetera okutwongera olowooza ku bitonde bye si be kiri mu mbeera y'obuntu Allah yatutonda nga twagala okuba nga tusiimibwa ku kye tukoze omukazi yenna asuubira mbu omusajja okulekawo ssente oba okuteekawo akameeza buvunaanyizibwa yesi buvunaanyizibwa naye ate asobola obutakalekaawo kati bwoba okimanyi nti wali abatakalekaawo bw'oba omanyi nti bayinza obutakalekaawo siima akaleseewo omanyi nti kyakoze kyaki kya buvunaanyizibwa era kyanjawulo naye okugamba nti era wabadde oteekeddwa zirika tayibu baba tazireseewo tumusibe okiwulidde watazireseewo nekikuluma ekitegeeza nti bwaba azireseewo kyakoze kiba kyaki yeetaaga okusiimibwa ntegerekeka ekyo nakyo kinjujukizizza nti oluusi abavubuka abamu naddala abatafunye abatasobola kugumiikiriza kubanga ebyo bintu byetagisamu obugumiikiriza nti abavubuka abo tubagambe nti omukyala ayinza obutakusiima yeesi naye obuvunaanyizibwabo naye ate naawe nnyabo mu mbeera y'emu bw'oba oyagala ebintu bikwanguyire gezaako olabe nti osiima omwami bw'owangaala naye newankubadde nga buvunaanyizibwabo naye era omulimu gwakola munene kuba gyatobera mu butuufu ayita mu bingi omanyi sheekh eno yonna yonna tugenzeeyo olwakaakala omulongoakakulizo munange nti mu butuufu akakakulizaako bwe tuba tuyingidde obufumbo ffenna omukyala n'omwami alina okimanya nti oyingidde mu bufumbo buno naye si
azino bagala bubeerewo lubeerera bugende mu maaso. So mu mbeera yonna mulina okukola ki? Okusiimagana n'okusibaligana omuntu asobole okubeera mu bufumbo bulungi. Akasaba kakulizo k'ensembyayo obudde ndaba butandise otuwalana kuba nti endagaano y'obufumbo okubanga eba ntuufu n'obufumbo ne buyimirirawo bulungi wateekeddwa okubaawo baki? Abajulizi. Wahadha inda aljamhuru walina okubaawo baki? Abajulizi. Abajulizi abo entandikwa eba y'ababiri. Abajulizi entandikwa naye abajulira ani? Bajulira mukyala, tebajulira muki? Kusaidia omusajja ne wataba. Ate kati nze omusajja akyendayisa omujulizi kyaki? Omusajja taleeta muki? Abajulizi balina kuba kusaidia ani? Babira kusaidia mukyala. Manyi bino ebintu Sheikh tubiyitamu kuba ebiseera ebisinga ye society gye tutambuliramu. Taata agenda fumbiza muwala we naye ali awo ali yekka tannafuna yadde omujulizi gwayise. Embeera yonna alina okubeerawo, alina okubaayo okufuna haje munne. Ebiseera kati ye kennyini asobola okukola ajja kuwasa naye neeraliikira nakuba amasimu kumukumu. Jangu nyambeko, jangu kugenda obeera omujulizi wange. Bambi nkwegayiridde, jangu obeera omujulizi. Abasajja bagenda mu miso yagondi kola kinga atya okutambula n'abantu butereevu atya okutambula olw'ensonga y'obuvunaanyizibwa naye tikka omujulizi yamba bambi omujulizi omusajja ekirala teetaaga bajulizi. Ekirala ekigambo bajulizi kitegeeza nti waliwo abategedde ku ndagaano eyo nti egenda kuyimirirawo, obufumbo bundi bugenda kuyimirirawo. Ekitegeeza abategedde bajulizi ntegerekeka nti naliwo nga bukola ki? Ensonga baki babayita bashuhudu, yani shahida yaliwo. Walina okubaawo ababaddewo nga mukola endagaano newankubadde togaye nti gwe gundi tekyetaagisa ga nti gwe mujulizi nawe bani ani mujulizi nedda. Wainama ebbanga lyemala nti temukikoledde mu nkutu, mukikoledde mu lwatu. Ekitegeeza abajulizi bakoze eki? Waliwo omusiraamu batulaba wano ku media oba eno vidiyo nagiraba, nagezaako okubeera nti mugamba naye gwe ogamba omukyala amuwoowa naye maama wo tamanyi, taata wo tamanyi, baganda bo tebamanyi, teri muntu buli gwensanga ne mukwano gwe yenna tomanyi, ogamba omukyala amuwoowa mulimbana. Kati omusiraamu oyo olowooza baki abatategeera abawabwa b'omuwala nkyeŋŋamba nti ewuwe omusiraamu agamba ye yawoowa naye taata w'omuwala amanyi, osanga agamba tamanyi. Owawaabwe sayidi y'omwami sayidi y'omwami naye omukyala sinnamubuuza ajja kubuuzaako olina kubuuza sayidi ya muwala kubanga omukyala onagamba akuwoowa naye kitaawe tewali amanyi yadde. Kitaawe amanyi, brother w'amanyi, baganda be tebamanyi, taata we tebamanyi. Mu buntu balina yonna tewali amanyi. Kati sayidi yamwe wali amanyi. Mu buntu sayidi y'omusajja baba balina okumanya naye tetumuteeka kungambe tugambye nti omusajja teyeetaaga bajulizi. Ekintu kye ne bakibaamu bwomu ne bamulaba nga zeeyetese baana tetumubuuza. Wabula sayidi y'omukyala yo bateekeddwa okumanya abayagala tayagala obufumbo okusobola okuba obuki. Kubanga abakyala abawabo b'omuwala oba waliyu gyava wali ava ku sayidi yaani ya mukyala. Ekitegeeza nti waliyu oyo yawa obuyinza nti obukkiriza omwami oyo okubeera n'omukyala ono baba tamanyi obufumbo bufu. Ekirala abajulizi era bava ku sayidi ya muki yatukakasa gundi yakola ki munnange yafumbirwa era musajja yamutwala abeereyo Kampala kwetuwulira baasi kyaggwa yafumbirwa. Oba ntegerekeka lwaki twagala omukyala abeereko abajulizi abajulira? Omukyala takkirizibwa kuddamu kuwasa kufumbirwa naate omusajja akola ki? Akkirizibwa. Kati omukyala batabaako bajulizi ayinza okufumbirwa wano nafumbirwa naye mpolampola bundi bwafumbirwa dda lwakuba obudde bweddola awo tujja otandikira mbadde ngenda kuwa example ezimu ku bakyala ng'agenda ne wano abajulizi balina okuvayo nga neddala oyubulikira awo twakulaba dda naye ku sayidi y'omusajja tetusobola kuyimiriza mbaga ye nti twakulabako ng'owasa egindi
abafizi zebaŋŋanako okweyongeza. Alhamdulillah. So bityo ensonga lwaki kale tumaliriza. Sheikh toyanziza nnyo Naam Sheikh. era wallahi ensonga gye tuliko nkulu nnyo bannaye. Bakuyiriza mwenna abatulaba insha Allah tukyali ku society tukyali ku kye bayita ebivunaanyizibwa byaki by'omuntu mu bulamu bwe era twali tulina kutandikira ku ki ku kuwasa ne tukola famire paka etunatuukira insha Allah mu kusika mu kukola ki mu mbeera yonna ey'omuntu. Inshallah tukwebaza era nsaba mu budakiika obusembayo ddala buno obutini obeereko nekyokola ki nekyokonkludinga nakyo. Mpozi maliriza nga ndeebaza nga aba Alabaika Islam Media olw'omulimu ogwa ttendo gwe mukola kulaba nti daawa mugiremerako mugiteekamu kyabbeeyi. Nsaba owekitiibwa Allah ayinjiwaze bangi ababafaanana ate nammwe abawa babayambako kulaba nti omulimu gugenda mu maaso. Kirala kubiriza abasiraamu bannange nti ebitutwalira obudde bingi. Baddeko ne sheekh wange ayina ekigambo kyaŋŋambye naye kifunamu ekyokuyiga. Andaze nti Qur'ani osobola okusoma ejjuzo ezisoba mu 6 kati ebitutwalira obudde bingi ye shitaani yatutegaatega obukodyo mu bulamu oba ntegereeka esobola okugira nga obeera kagundi ka vidiyo obeera nekakuwoomera n'obula obudde obuwuliriza vidiyo ng'eno erimu ebyokuyiga era nga gyowuligiwulirizaako eddakiika 2 shitaani gamba okolawo okyawo n'odduka. So nga ate enkomerero ya byonna bye bigenda okugasa mu kali ka vidiyo gwolabye ng'azina n'akola tebirina kye bigenda kuzimba kwadde okwongerako inaba bigenda kwongera kukalubiriza bulamu n'okulaba nti otambula mu bulamu buno ng'oli ku kkono. So nga singa oba owaddeyo obudde noga kankawulirize tize vidiyo ng'eno kansome ku Qur'ani kankoleki ojja kwesanga nga obulamu bwo bulina kye bukyuseeko nga ate kyamaanyi. Nsaba Allah atwagazise eddiini yaffe n'okwagala okugisoma era atuteeke mu baddu abakola ebyo byokka byayagala tumusisenkane nga musiimu ku ffe era nga bye tukoze abitusiimyeko. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa